Ebintu biri ebinjokya. Ebintu bino mukulu bamina abyogera. Ne gavumenti bweto bwerimba. Otabukidde ku scholarship za guys. Ate kirungi alese kati ne DIT. Kati gavumenti ebyogera. Binali ngamba Dr. Mujimba ate mwerimbira abaki abantu. Nze nduwe naare. Mbadde mu parliament. Nkoze mu gavumenti. Nawandiika amabaluwa agasukka mu 10. Kubana bennyini bayogerako mu state house scholarship aba science tewali gwebawa nga siwaabwe tewali gwebawa nga siwaabwe kicho otegeeza siwaabwe nze nina muto wange yakola science nga asomedde St Peters ensambya senior 6 nenjagala kubanga batambula bagamba nti tuwa abaana aba science scholarship nze kennyini ne musitula ne mutwala n'obubonere bwe bulungi nnyo 20 ne mutwala mu state house by that time that was high ne mutwala tebamuwa kubanga siwaki siwaabwe kibagambe nti omwana oyo yali amazeeyo obubonero kubanga 20 ababumazeeyo olwaleero lwababumazeeyo luli yali tabumalayo tebamuwa kubanga siwaki siwaabwe era netumwewererera ekyoyogere kya DIT kaddu mukasanja kudda ne baluwa wano ebyo si byabwereere bya DIT nine baluwa nawandikira DIT nze kenyini simbwa nawandikira DIT nempandikira mululi mukasanga minister wa labor era ne banziramu mu buki neera tobafuna buli mwana ayagala okufuna ebbaluwa ya gavumenti asasula emitwalo ameka kiri mbuwandiike nja kukyeleetera wano mukulu bamwine eno ye information nze tompa information mukulu bamwine tompa information njagala tukkaanye ne bwe siibeere wano ku lw'omukaaga olujja informinga public ngenda kuweereza ebbaluwa mukulu bamwine lindako kyengenda okwogera DIT ngenda kuweereza ebbaluwa mmeka nzikuwe ku Saturday jja muziteeke ku TV emu yawandiikibwa director wa DIT ng'agiwandiikira nzi ng'agiwandiikirani endala n'empandikibwa mululi mukasa minister ojja ziraba ebyo ojja biraba bakutaledde mu bulungi era baali bannambika kuba nali njagala abaana bafune omukisa ogwo nga bw'ogwogedde mu Kampala wano mubumpimpi omukisa teguliyo omukisa ne bampandika ne bannambika omwana sente z'alina okusasula okusobola okugezesebwa okusobola okufuna ebbaluwa ya DIT so n'olwekyo gavumenti ebyo ebyogera naye nga practically tebikola ne mukulu Sadamu kaleeta kati njogera bwino bwana bamwine bwe twadde twogera wano twadde twogera ku poliisi ya gavumenti eri geno atugamba state house student loan scheme eya state house no there are 3 nze nsoose ku eyo yes but I told you I mentioned 3 categories kakati nze njogera ku embu gwera gye wasookeddeko eyo discretion egamba nti ono yaba agenda mu state house discretion yani ani ayina obuyinza obusalawo nti ono tumuwa ono tetumuwa obuyinza buli ministry ya education ine yayo ebyo mbimanyi nabyo eyo gyayogerako ani ayina discretion okugamba ono yagenda ono tagenda ono yagenda ono tagenda era y'ensonga lwaki bw'ogenda okulaba bonna abagenda okusoma amafuta for instance bonna bw'ogenda okugjayo lisiti y'abaana ng'olowooza ntuli bakyayina wano mu Uganda anti Uganda erina tribes 5 nga mu 4 kakati bw'osanga ng'abagenda bonna basoga n'osanga nga bonna basoga
kakati webuuza nti police mu State House police efevalinga basoga efevalinga basoga bokka kati yeyo gyatuleetera ekyokubiri Makerere gyayogerako nti police gyeri omanye nti Makerere waliyo gundi pre-entry exams ezo okuzikola abaziyita batekwa kubanga balina sente sciences ate okayanye mufumbira nawe w'ensonga njagala kuvaayo kulo bamwe nali musindala bamwe we bajja wana nabagambye nabagambye obudde tulina butono eyo nvuddeyo eyo nvuddeyo katugende ku nsonga endala respect time I give you don't discuss issues which I have not given you when I have limited time now kagende ku nsonga endala bagenze ku nsonga endala oyinza gw'obuyina nayo kimanyi mbwesigaliza wagambye ba information owulira obuyinza bwe bunyuma mbwesigaliza n'olwekyo njagala tutunuleko ku nsonga eno efuuse era kati ali obudde waliwo ensonga enkulu katugende ku nsonga y'endagaano ezikolebwa ezifiiramu ssente za gavumenti kati wadolina abantu bakula gwobagambye after their response and you will not force me to reverse if you don't have the powers then keep quiet ensonga tugenze ku